my life. If I give God my lifetime, He will take care of me. He will never let me down. He will never let. I will give God my life. If I give God my lifetime, if I give God my lifetime, He will take care of me. He will take care of me. Psychomoros isosalimo combre mama natali. He will never let me down. I will give Him my lifetime. Give God my lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. Can you sing it? My lifetime. My lifetime. Oh, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime. If I give God my lifetime. Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo. Njagala kubalamusaako nnyo nateera mwena mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Mukama akuumye atya? Njagala kwebaza Katonda olw'ekisa kye nateera kyatuwadde olunaku olwaleero okwogerako naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Olunaku olwaleero lwa Friday, nzikiriza nti bangi ku mmwe eyo muli bize mu mirimu egy'enjawulo, abamu ku mmwe mukyaliyo, abamu ku mmwe mugenda bugenzi, abamu muvaayo. So twebaza Katonda atuwadde ekisa okuyimirira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Olunaku lwa Friday, ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa Disemba mwaka 2022 2020, omwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tugumaliriza tugumalako mu linnya lya Yesu abeerera ddala omulamu. Ky'otannafuna tekikujja mu Mukama. Guma bijja kujja mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nkwanirizaako nnyo nate olunaku olwaleero. Kitundu kyaffe kirabika nga kye kisembayo okutunuulira ensonga eno eyitibwa sacrifice. Twebaza Mukama atuwadde ekisa okuyimirira weewaawo. My lifetime. He will take care of me. He will never let me down. He will never let. I will give God my lifetime. If I give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. Check. He will take care of me. Bayibuli tuzze twogera ku kigambo ekiyitibwa saddaaka, kiyite sacrifice, nga bwe tubadde tujja tukitunuulira. Kama yebazibwe nnyo. Ngenda kugenda mpola mpola tusobole okubaako ensonga emu gye tugguka nayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Twasinzira mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'ekkumi n'ebbiri n'olunyiriri olusookera
ddala. Kitaffe omwesigwa, tukkirize tukwebaze nate olwakadde kano akalungi k'otugerekedde ssebo. Kawa omukisa nga tugenda kuweereza. Yimirira masekati gaffe oyogere, okole ebyekisa, okyuse obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Nzikiriza ng'okikola weewaawo. Amen. Baluumi, buli lw'osoma Bayibuli n'osoma ebigambo nga bino, ekitabo nga kino, Abaluumi, Ab'Ekolinso, Abagalatiya, bifo nga bonna asoma ab'e Masaka, ab'e Kampala, ab'e Kotido, ab'e Arua, ab'e Yumbe, kakati bano ab'e Ruumi, ab'e Roma, ekkanisa eyali mu Roma, ekkanisa eyali mu Bakolinso. Amiina. Now, awandiikira ab'e Roma, Abaluumi, abawandiikira ebbaluwa eya Roma, Romans chapter 12 verses 1 ne 2, okusinga essira tulyagala ku 1. Bayibuli esomesa, kyenvudde mbeegayirira, simanyi eddoboozi lyekka liri wansi, naye Mukama mwesigwa. Agamba kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda, okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu, entukuvu, esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Kati awo wakulu nnyo, okuweereza kwammwe okwa makulu. Mukama yeebazibwe. Okuweereza kwammwe okwa makulu. So, ekigambo kino kirina amakulu amakusike agakirimu. Mukama waffe yeebazibwe. Okuweereza kwammwe okwa makulu, kwe kuweereza kwammwe okwa magezi. Mukama yeebazibwe, sorry, kwe kuweereza kwammwe okwa magezi. Mukama yeebazibwe. Tuli ffenna. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka entukuvu esanyusa, pleasing, kwe kuweereza kwammwe okwa magezi. Now, ayogera ku kuweereza okw'omu mwoyo, ayogera ku kuweereza. Amen. Naye okuweereza kuno kwayogerako kwa mwoyo, nga kuviira ddala okuwaayo omubiri gwo ssaddaaka ennamu. Now, kitegeeza ki? Nti okuweereza kwaffe okw'omwoyo kusinziira mu mubiri nga ssaddaaka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, abooluganda be tuli nabo mu kifo kino. Bayibuli etusomesa mu kitabo kya Timoseewo ekisookera ddala, Timoseewo ekisooka, essuula esookera ddala, olunyiriri lwa 12. Timoseewo ekisooka, olunyiriri olusookera ddala, osuuseewo, sorry, essuula esooka, olunyiriri olusooka, ssuula ya 12. Mukama yeebazibwe nnyo. 1 Timothy chapter 1 verses 12. Bayibuli etusomesa egamba ebigambo bino wammanga. I give God my lifetime. Egamba nti yatulowooza. Mukama yeebazibwe nnyo. Timoseewo ekisooka
yatulowooza Kristo. Kambikule Bayibuli Timoseewo ekisookera ddala ntuuseewo 12. Timoseewo ekisooka essula esooka olunyiriri lwa 12 agamba, mwebaze oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebaza kubanga yampa amaanyi. Yampa amaanyi. Mwebaza yampa amaanyi Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. So Baluumi 12 n'olunyiriri olusookera ddala ayogera ffe okuwaayo emibiri gyaffe saddaaka entukuvu esanyusa Katonda, nga kwe kuweereza kwaffe okw'omwoyo, kwe kuweereza kwaffe okutukuvu. Naye okuweereza okwo tukuweereza nga tusinziira mu mubiri. Omubiri nawo tetusobola kuweereza, tetusobola nsonywamu, tetusobola kuweereza munda muffe, tetusobola kufuuka saddaaka entukuvu esanyusa Katonda. Kwe kuweereza kwaffe tetusobola singa tatulowoozanga kubeera beesigwa. Nawo atulowooza okubeera abeesigwa n'atuteeka mu buweereza. Singa tuteeka mu buweereza ne tusuula obwesigwa obwo, ne tutasobola kutuukiriza bwesigwa obwo bw'atuteresezza, bw'atukwasizza, automatically saddaaka ebeera eyonoonese. Kubanga lwaki atuwa ekkatala lino ery'omulimu guno? Kubanga yatulowooza okubeera abeesigwa n'atuteeka mu buweereza buno. Y'ensonga lwaki mwetuli tuli mu kuweereza. Yatulowooza, kyeyava atuteeka mu buweereza. Ekyo bwe tukikuuma ne tukiyimiriramu ne tubeera abeesigwa mu kyo, tufuuka saddaaka, tubeera saddaaka ennamu esanyusa Katonda. Lwaki? Kubanga tuyimiridde abeesigwa mu mulimu gwe yatukwasa. Bwe yandowooza okubeera omwesigwa, kyava nteeka mu buweereza. Kyova olaba nti mu ngeri yonna olwana, ofuba okulabika nti otuukiriza ekyo kye waweebwa okukola, nga kwe kuweereza kwo okw'amazima, nga kwe kuweereza kwo okw'obutakoowa, nga tewali akusindiikiriza, nga tewali akugoba na miggo nti genda onaabe, genda onaabe, kwata ku mutwe, kwata emiggo, genda onaabe, nga weesindika weka ogenda okunaaba. Wadde ng'owulira okunaaba kukukalubiriza, wadde ng'owulira amazzi ganyogoga, naye olina okunaaba, tukkirize obuvunaanyizibwa obwo, obuliri bwo buleme kuwunya, naawe oleme kulwala. Yatulowooza okubeera abeesigwa, kyeyava atuteeka mu buweereza. Lwaki? Kubanga yatulowooza nga tuli beesigwa.
He will never let me down. He will never let. I will give God my life. If I give God my lifetime, if I give God my lifetime, He will take care of me. He will take care of me. Saikomoros isosalimo kombre mama latali. He will never let me down. I will give Him my lifetime. Give God my lifetime. My lifetime. Mukama yebazibwa nnyo. Bayibuli etusomesa mu lunyiriri olw'Abafiripi essula esookera ddala olunyiriri olw'omukaaga. Nakusuubiza nti ngenda kugezaako okutambula empolampola neme kudduka misinde, njagala ensonga zino tuzitegeere bulungi. Bayibuli esomesa nti nga ntegeeredde ddala ku kino ng'oyo eyatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Eyatandika omulimu mu mmwe. Waliwo eyatandika omulimu mu ggwe nange. Gwe mulimu oguliwa gwe yatulowooleza okubeera abeesigwa mu gwo, n'agututeekamu omulimu ogwo tubeere abeesigwa mu gwo, tuweereze omulimu ogwo kubanga yagutandika. Wangi tukaddemu ffena, yagutandika omulimu omulungi mu ffe. Bayibuli esomesa nti aligutuukiriza. Ye asigala mwesigwa mu ekyo kye yatandika, bassebo ne bannyabo. Ye asigala ayimiridde ku ekyo kye yateekateeka. Kakati atusuubira naffe okuyimirira abeesigwa mu ekyo kye yatuwa okukola, kubanga ekiri mu ffe yeye yennyini kati yatulowooza nga tuli beesigwa. Ye asigaza omuwendo ogw'okutandika, naffe ne tusigaza omuwendo ogw'okutuukiriza, ogw'okumaliriza, ogw'okukuuma ekyo kye yatuwa okutandika okukola. Ekyo bwe tukikola mu bulambulukufu bwakyo, ekyo bwe tukikola mu butakakibwa, ekyo bwe tukikola njogera okuweereza, ekyo bwe tukikola nga tewali atusindiikiriza, bassebo ne bannyabo, tufuuka ssaddaaka ennamu, tufuuka ssaddaaka esanyusa amaaso ge, tufuuka ssaddaaka bassebo ne bannyabo eweereza okuweereza okw'amagezi. My lifetime, I will give God my lifetime. Can you sing it? My lifetime. My lifetime. Oh, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, Haleluya. Mukama yebazibwe nnyo. Nzikiriza nti tutambudde ffenna
era nzikiriza nti we tuyimiridde Mukama atuwadde ekisa ensonga tuzitegeera bulungi. Bwesigwa buli we tuyimirira n'obwesigwa mu ekyo kye yatuyitira bassebo ne bannyabo, obwesigwa obwo buyimirira nga ssaddaaka ennamu esanyusa Katonda. Okuweereza kwaffe okwa magezi. Saikomoros isosalimo kombre mama natali. He will never let me down. I will give him my lifetime. Give God my lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. Can you sing it? My lifetime. My lifetime. Oh, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime. Saiko pele no siko presko falamuko tali. Endos kesa salabro kebaito komalandeli. He will never let me down. Amen. Waliwo olunyiriri lwenjagadde tutunuleko ffenna. Matayo 25 bw'oba otuuseeyo osobola okutandika. Matayo 25 ndaba obudde bulinganga obutuddukako. Matayo 25 waliwo ennyiriri zenjagalawo. Matayo 25 waliwo olunyiriri olusooka. Njagala olunyiriri olw'okumeka kandabe katono. Olw'14. Matayo 25 13 14 mwetaaga tusome paka bwe tunaakoyera. Gamba nti kubanga buli ng'omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. Njagala nkusabe ompulirize mukwano gwange, tugenda kumaliriza tofaayo. Matayo 25:14 kubanga buli ng'omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. Ayogera ku bwakabaka kaddemu, ayogera ku bwakabaka. Bw'osoma eri olunya olusookera ddala ayogera ku bwakabaka obw'omu ggulu. Matayo 25 n'olunya olusooka agamba nti mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa abawala 10. Kati wonna wansi wajja ayogera ku bwakabaka. So kyava agamba ku 14 nti kubanga buli ng'omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala. Obuki? Obwakabaka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bayibuli esomesa nti n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. Naawe omu ettalanta 5, omulala 2, omulala 1, buli muntu ng'obuyinza bwe bwali n'agenda. Kakati sagala nkuluseeyo, twaweebwa ebibulabo bya njawulo, twaweebwa obuvunaanyizibwa bwa njawulo mu mulimu guno okusinziira ku kipimo, okusinziira ku kigera ky'ekisa ekiri ku bulamu bwaffe. Buli muntu ng'obuyinza bwe bwali. So abantu bano baabawa buli omu ettereke naye teryenkanankana
kubanga buli omu yali alina tukaddemu ffenna obuyinza bwa njawulo. So twaweebwa ebirabo bya njawulo okusinziira ku kipimo ky'ekigera ky'ekisa bwe kiri ekiri mu Kristo. Waliwo ebiyinza okuzunza gwe ne bikuba ate nze nga tebinkuba. Mukama yebazibwe. Bayibuli esomesa nti amangu ago oli yaweebwa ettalanta 5 n'agenda n'azisuubuzisaamu n'aziviisaamu ettalanta 5 endala. Bw'atyo n'oli eyaweebwa ettalanta 2 n'aviisaamu 2. Oli eyaweebwa emu n'akweka ffeeza ya mukama we. Mukama yebazibwe nnyo. Bayibuli esomesa nti ebiro bingi bwe byayita, mukama w'abaddu bali n'ajja n'abala nabo omuwendo. Sijja kulwisaayo ow'ettalanta 5 n'aleeta ttalanta endala 5. Mukama we yasanyuka. Bw'onaasoma Matayo 25 n'olunyiriri lwa 20. Puliriza mukwano gwange tutambule bulungi nnyo. Bw'onaasoma sitole eyo ojja kwetegereza nti mukama we bwe yamulekera ettalanta 5 n'azikubisaamu yamuyita muddu mulungi mwesigwa wangi. He will take care of me. He will never let me down. Yamugamba oli muddu mulungi weebale. Teyakomaawo n'amugamba nti oli mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Omuddu ono yaweebwa ttalanta 5 teyaziziika. Yagenda n'aziviisaamu ettalanta endala 5. Mukama we okudda kyava mugamba nti oli mwesigwa, oli muddu mulungi, oli mwesigwa. Bw'onaasoma okukirira wansi ojja kusanga neeyaweebwa ttalanta 2 naye bw'atyo bwe yakola, era yayitibwa omuddu omwesigwa. Mu bitono, mu bingi alyesigibwa. Bonna baddu, naye bwe baatuuka ku ono eyaweebwa ettalanta 1 ye n'agiziika kubanga yali atya. Kye yakola ye n'agiziika. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yayitibwa mugayaavu, yayitibwa muddu mubi kubanga teyasobola kuviisaamu ttalanta ye. Teyasobola kukola ekyo. Bali baasobola. Bali baayitibwa beesigwa. Bayibuli tusomesa bwe yatulowooza tuli beesigwa n'atuteeka mu buweereza. Timoseewo essula esooka bw'atyo bw'atugamba. Bwe yatulowooza tuli beesigwa n'atuteeka mu buweereza. Katonda kye yakola, yakwata ebirabo, yakwata ebibala, yakwata anointing, yakwata amagezi n'atu impactinga, n'atu impartinga mu bulamu bwaffe, ng'ekigendererwa kye ayagala tukubiseemu n'ekyo kye yatuwa mu buweereza. He will take care of me. He will never let me down. Because he is a God of multiplication. God works with multiplication. Kukubisaamu, not addition. Kukubisaamu. 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 Yeebazibwe Mukama. Kukubisaamu. Ayagala tukubiseemu n'ekyo kye yatuwa. Mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Mulimu gwa njiri. Mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Kukubisaamu, multiply. Bayibuli esomesa ku batume bwe baabuulira Kristo
ne beeyongerangako bangi abakkiriza. Now Katonda atwesigisa anointing gy'atuwadde aba asuubira ebintu 2-3 kukozesa anointing eyo gy'atuwadde. Mu kugikozesa tugenda kubalirwa okubeera abeesigwa. Nga beesigwa, buli lwe tubeera abeesigwa wangi, buli lwe tubeera abeesigwa mu ekyo ky'atuwadde, kubanga yatulowooza nti tuli beesigwa n'atuteeka mu buweereza. Bwe yatuwa ebyo bye yatuwa tubikozese n'obwegendereza n'amagezi. Bwe tubikozesa tufuuka ssaddaaka ennamu. Kyova olaba nti nze Just Gospel Fellowship members mbagamba buli lunaku mubuulire enjiri, muweereze. Bw'ofuna omukisa gukozese, weereza. Lwaki? Kubanga ekyo kye tulina okukola mu kuweerereza mu bannaffe, okuweerezaako kusiimibwe. Ekyo ky'olina mu ggwe kikubisibwemu ofuuke omuddu omwesigwa, oleme kubeera ng'oli omuddu eyakweka ettalanta ye. Buli w'oyimirira nga toweereza, buli w'oyimirira nga anointing eyo eri ku bulamu bwo tekola, eri stagnant, teflowinga. Teri muntu n'omu kume wano asobola kunywa mazzi ku mugga ogutakulukuta. Gubeera mukyafu, naye omugga ogukulukuta gwe gulina amazzi amalamu. Wangi Bayibuli kyeva esomesa ku Kristo n'emulaga nga ye mugga ogw'amazzi amalamu, is a river of flowing water with life. Omugga ogw'amazzi amalamu ogukulukuta. Omugga guba gukulukuta, teri mugga gutakulukuta. Omugga gwonna gukulukuta. Ogwo gutakulukuta luyitibwa luzzi, well. It is a well, W-E-L-L. Waliwo enjawulo wakati wa well ne river. River mugga, well luzzi, mugga. Kakati lwaki Kristo abeera omugga? Abeera omugga nti guno omugga buli guyiwa guti amazzi gano gakulukuta ne gagasa abalala, ne balembeka ne banywa, ne bagakozesa okufuuyira ebimera, ne gakola omulimu ogw'omuwendo. Kristo muffe atugasa nti kyonna kye yatuteekamu kigenda kifulowinga, kigasa omuntu omu n'agasa abalala 30. So he is a real example of a faithful servant, kubanga mugga gw'amazzi malamu, gukulukuta nga guva mu nze ne gugasa abalala. Buli w'otuula ku buweereza obwo n'otakola ky'olina kukola, n'oyimirira olinde bakusindiikirize, n'olinda oyo ninde bakwogereko, bakwegayirire, jangu tukubire ku nnanga, jangu tukolere bwoti, ne bakwegayirira obutakya. Buli lunaku balina kwegayirira okuweereza. Basibo ne bannyabo, oyimirira okubeera omuweereza, oyimirira okubeera omuddu eyaweebwa ettalanta emu bweti n'agiziika mu ttaka. Oyo muddu teyali mwesigwa era atasobola kubeera mwesigwa olw'ensonga nti okuweereza kwe kufu. Okuweereza kwe kwa busiru, si muddu mwesigwa wabula muddu mugayaavu.
Ros isosalimo kombre mama latali. Never let me down. I will give him my lifetime. Give God my lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. Can you sing it? My lifetime. My lifetime. Oh, I will give God my lifetime. If I give God my lifetime. Bayibuli etusomesa mu kitabo ekitibwa eky'Abakolosaayi, ekitabo eky'Abakolosaayi, Abakolosaayi otuseewo, Bakolosaayi essula essookera ddala, njagalawo ennyiriri ziringa nga 2-3. Bw'onna asoma olunyiriri olusooka, Bakolosaayi essula essooka n'olunyiriri olusooka, Pawulo omutume wa Kristo Yesu, okwagala kwa Katonda ne Timoseewo owooluganda, era abatukuvu abooluganda abeesigwa mu Kristo ab'omu Kolosaayi, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe. Kanziremu ebbaluwa eno, ampuliriza amawulire gaagano ng'omusomi wo yenze Nicholas. Eri abatukuvu abooluganda abeesigwa mu Kristo ab'omu Just Gospel Fellowship Center, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe. Wangi Bakolosaayi essula essookera ddala n'olunyiriri olwokubiri. Ebbaluwa esomeddwa eri abatukuvu abooluganda abali mu Kristo ab'omu Just Gospel Fellowship Center. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda. Twebaza Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu, nga tubasabira ennaku zonna. Baluwa eno egenda eri Just Gospel Fellowship Center. Bwe twawulira okukkiriza kwammwe mu Kristo Yesu n'okwagala kwe mulina eri abatukuvu bonna, olw'essuubi eryaterekerwa mu ggulu lye mwawulira edda mu kigambo eky'amazima eky'enjiri. Bakolosaayi essula esooka olunyiriri olw'omukaaga wetuli. Eyajja, jjukira ebbaluwa eno ewandiikiddwa ab'omu kkanisa ey'e Just Gospel. Eyajja gye muli era nga bw'eri mu nsi zonna, ng'ebala ebibala era ng'ekula, era nga ne mu mmwe okuva ku lunaku bwe mwawulira ne mutegeera ekisa kya Katonda. Katonda mazima nga bwe mwayigirizibwa. Epafula, muddu munnaffe omwagalwa, ye muweereza omwesigwa owa Yesu Kristo. Ye muki? Ye muweereza omwesigwa. He will take care of me. He will never let me down. He will never let. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olunyiriri olw'omusanvu. Just as you learned from Epaphras, our beloved,
fellow servant. He is a faithful minister. Mukuwelezza mwesigwa. Bakolosaayi essula esooka n'olunyiriri olwo 7. Omutume Pawulo awa reference, awa recommendation eri Epafula nti Epafula ono mwesigwa nnyo. Mukama yebazibwe, mwesigwa nnyo nnyo. Amuwako n'obujulizi nti Epafula mwesigwa nnyo. Mukama yebazibwe nnyo. Katonda atutwala nga tuli beesigwa, kyeyava yatussa mu buweereza, kubanga Bayibuli esomesa nti ye atuyita beesigwa. He will never let me down. He will never let. I will give God my life. If I give God my lifetime, Bayibuli etusomesa, tugenda kumaliriza ndooza ne luno olunyiriri. Basessalonike ekisooka 5:23, Katonda w'emirembe yennyini abatuukirize ddala mu mwoyo gwammwe n'ebirala n'ebirala. Bikumibwenga ewatali kunenyezebwa okutuusa olunaku lwa Mukama waffe Yesu. Mukama yebazibwe nnyo. Bayibuli etusomesa mu lunyiriri 2:4 nti abayita mwesigwa n'okukola ye alikola. Abayita mwesigwa. Wangi abayita mwesigwa. He who calls you is faithful. if I give God my lifetime, Saikopele no siko bresko falabuko tali. Endos kesa salabro kebaito komalandeli. Kyeyava atuyita abeesigwa. Natulowooza, he considered us faithful. Kyeyava atuteeka mu buweereza ne tubeera abaddu abeesigwa. Ne tulema kubeera nga bali oli eyaweebwa ettalanta n'akomekereza ng'agiziise, n'atwalibwa okubeera omuweereza omugayaavu. Katonda tayagalira ddala bintu bwe bityo. Bitta saddaaka. Obeera ofusse saddaaka etagasa, etasobola kuweereza kwayo. He will never let me down. He will never let. I will give God my life. If I give God my lifetime, if I give God my lifetime, He will take care of me. He will take care of me. Saikomoros isosalimo compre mama He natali. will never let me down. I will give Him my lifetime. Give God my lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. Can you sing it? My lifetime. Hallelujah. Mukama yeebazibwe.
twebaza Mukama lwakadde kano akalungi katuwadde, obudde butuleseewo. Nzikiriza Katonda nti mulina kye mufunyeemu olunaku lwaleero. Tuyinza obutabimalayo byonna, tuyinza byonna obutogera bimalayo, n'ekitwogeddeko ekyo kikusigira ekifaananyi olw'ekyo ky'olina okubeera mu Kristo, n'olw'ekyo ky'olina okubeera mu kuweereza. Bw'oyimirira ng'okuweereza, manya oli ssaddaaka ennamu, era nkukuutira omanya nga ekyokola. Bwe kuba kusaba, saba nga bwe kitabangawo, olemenga kukoma, olyoke ofuuke essalayo eryoke efuuke ssaddaaka ennamu. Bw'obanga oweereza, weerezanga ng'okimanyi nti gw'oweereza mwesigwa, kubanga naye yakulowooza ng'oli mwesigwa. N'olwekyo kikole nga tokoowa, olwo ofuuke ssaddaaka ennamu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwo okutukuvu. Talanta ze yakuwa zikozese, tozikiriza kuzikirira, kubanga buli wozireka ne zizikirira, oba ofuuse muddu, oba ofuuse omuweereza atagasa, oba ofuuse omuweereza atali mwesigwa. Katonda atuyita okubeera abeesigwa olw'ensonga nti yatuwa omulimu guno. Munzikirize mbasiibule, munzikirize mbasiibule. Mweraba. May God bless you. Kitange omwesigwa, bantu bano mbateeka mikono gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. If I give God my lifetime, Twebaza Mukama nateera. May God bless you. Jesus' mighty name. Amen. Take care of me. Saikomoros isosalimo kombre mama natali. He will never let me down. I will give him my lifetime. Give God my lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. Can you sing it? My lifetime.